tukwebaza mu kusookera ddala ekirabo kye watuwa eky'omukyala Honorable waffe Judith Nabakooba okubeera nga atukoze bulungi nnyo naddala mu bintu eby'ettaka. Mu butuufu twasomagira mu taata tusaasire, naye mu 2026 twewaze era tujja. Maama tukwebaza nnyo olw'emirimu egyo gyonna gy'okola, era taata tukwebaza. Tujja kuwagira gavumenti mpaka abantu bwe banawulira ebiyengeyenge, oba kuwulira bubi owulire bubi, tujja kugiwagira. Taata twebaza abantu bano. Tuyinayo Saalongo Nuuhu Kalyesuubula. Taata omusajja oyo atukoze bulungi. Wano wooli ku Sentiruka yatuwa amataffaali agagenda okuzimba Bbugwe, ekisenge ekigenda okwetolola primary kino. Taata tumwebaza nnyo, era twebaza nnyo ne Chairperson LC3 omukulu Joseph Semango awamu ne Saasi. Taata tukwebaza. Taata, bino bye tulimu challenges mu kitundu kyaffe. Ekisookera ddala ekyamazima enfuufu etuyisa bubi nnyo. Kolasi mu busujju atuyita bbali. Taata tusaba okutukolera ku nguudo zino ng'oziyiwako kolasi n'owatukolerayo lumu, tujja kubeera nga twesiimye nnyo. Taata nange nasomako education sector girimu bulungi, era ndowooza weetaaga abantu abayivu. Nange ssebo neewaddeyo okuwa services zonna ze weetaaga. Kitegeeza niwoba gwe waliyo ekifo ekirala kyonna nsobola okwongerayo nenyongera nenfuna nembawa services. Ate era ssebo ndi intelligent. Abamu balowooza nti ndi muto nnyo. What matters it is intelligence. Kyekisinga. Taata nga mmaliriza okutuusa services zo LC yaffe nnene nnyo ddala, era okutuusa services zo n'okwagayisa abantu ekibiina kyaffe kya NRM. Taata nkusabayo entambula newe kaba akapikipiki nsobole okutuusa obulungi service eyo yonna gye tuli. Neeyanziza nnyo, neeyanze gwe okwogerako gye tuli. Amin. Tweyanziza nnyo, tweyanzege LC okutukkiriza mu kitundu kino. Ssebo Your Excellency ne maama, nga bwe nakutegeeza nti nze mbaka wa Parliament w'ekitundu kya Mityana North, nze nzekka wa NRM ali mu region eno. Ssebo nzekka, era abantu bano banzikiriza ne bampa obweyamu n'obwesigwa. Nze nzekka wa NRM ali mu kitundu kino, neetaaga okuyambibwako okw'amaanyi okulaba nga ne bakamya makumi mbakomyawo, okulaba nga abalala bonna mbakomyawo bonna abaagenda, ne Judith Nabakooba, naye nga tukomawo naye okusobola okukulembera, nga tukulembera naawe ssebo 2026. Okutegeeza ekyo tweyanza nnyo, tweyanzeeke. Nzikiriza mpite Sister Nakampi okusobola okulaba nga ajja ayogereko gye kati ntandike awo bawulira. Ssebo Pulezidenti waffe owa Uganda, tukwaniriza nnyo mu kifo kyaffe kino eky'Emwera Kakindu. Weebale kujja ne maama waffe, kuliko ekkubo. Abali wano mukube mu ngalo ezaaniriza Pulezidenti. Pulezidenti waffe, tukwebaza okulaba nti teweesaasira ne bw'oba ng'oli muko era owaliriza n'ogamba akantu ke mu bantu bange bano ne bano. Nga 15 omwezi oguwedde
wali waffe ekijaguzo ng'okuza amazaalibwa go, naye twandibadde tulowooza nti kati ate oba owumuddemu ate osaka amaanyi n'ate era bwe wava eyo wagenda awalala n'awalala. Kitegeeza nti oli mukulembeze mulungi alumirwa bw'okulembera, nakyo kyagalamu engalo. Taata tukwebaza okulaba ng'otwagadde ennyo, ate ng'oyagadde nnyo ekitundu kino ate kyozzeemu, ate nange ekyensibukamu, kuba ekitundu kino mwe nasibuka okutalaaga eyo yonna Yesu gye yantumanga, era nga nva mu kitundu kino, era singa te ne wano wennyini nasomesaawo wano mu Paalisi y'e Mwera nga yakatandika nga tusomeseza mu miti, naye nkwebaza okulaba ng'ozzeeko mu kitundu kino. Ab'e Kakindu twesuneko, ate ab'e Kakindu okusinziira ku bigambo ebyogeddwa aboogezi abasoose, katusuubire nti ku luno tetuukolera osi bakulu ng'engalo ntono ezo. Bannange mukulu akoze ekyasobola, naye ku mulundi guno bwe tumukolera loosi tunaaba tweziise ffekka. Mukulu tukwebaza okulaba nti ate wano e Mwera mu Bakatoliki n'abaaki era wooli, ako nako tukeebaza nno. Wabadde wadde ogamba nja kubeera mu ttawuni wali e Kakindu, naye laba oli wano, ate wano ne wabanga nawo kafo keesiifu ng'ak'ekijaguzo. Weebale nnyo ssebo, weebalire ddala. Bakulu abavubuka abali wano, mwenna mbasaba n'obuwombeefu tuyige okukola. Ngambye ntya? Ngambye ntya? Omuntu atakola abeera kasobeza. Muve buto nga mumanyi okwekolerera, muve buto nga mumanyi okukola, naye muleme kuddaawo okulera ngalo na kugenda kubakozesa bikyamu. Mukategeddaako nze abagamba nava buto nga neekolerera, nga nje ali kato nga nnima ne pamba namulimako, era ne leero yadde ndi mukadde nnima. Paalisi mwembadde gye ŋŋenda okusenguka nzire wano mu Paalisi yange y'e Mwera ezaalibwa Paalisi y'e Busuubizi, bampa wennimira, emmere sigula, emmwanyi noga, ate omwaka oguwedde leero tufunye ssente empya n'enkadde. Ne ku mulundi guno tugenda kukutunda ate tufune empya n'enkadde, naye bw'oba tokoze ssente zinaakusangaawo. Abavubuka nammwe abazadde muyigirize abaana okukola, kuba bwe batakola ebivaamu byebyo okulaba nti emize emibi na buli kazambi yenna abeera mu bavubuka. Tuyige okukola, n'abakadde naffe tukole, n'abakulu naffe tukole, tufune ekyokulya, tufune n'ebirala. Taata Pulezidenti, bannange ab'e Kakindu, ab'e Mwera, ab'e Kikoko, ab'e Kiwanda erudda wa Mawanda, mukubire Pulezidenti mu ngalo ez'ekitiibwa.
bannange pulezidenti oyo teyeerabira tagira ki teyeerabira okujjako nga teyakulaba oba ng'ekintu teyakimanyaako mulaba omulimu oguli e bannanzaawo mu katundu k'e Nasenti mugulaba mugukubireko era engalo ate naddala be bannanze muzikuba oba zigirazigire banazijjanjaba taata pulezidenti weebale kujjukira weebale kumanya be wabonaabona nabo neeyanziza nnyo neeyanzeege olubiri lwontaddemu nzaani ana mwana asomesanga kati kisimu nemba nga bannange mukubeko mu ngalo nze sitegeera nakyendiko taata n'ozimba olubiri n'oluteekamu byonna byonna okuva ku kasooka okutuuka kasembayo ate n'otokoma ku ekyo nompa ne bakulu mulabye emmotoka mwenzijidde mukubire museyi mu ngalo ate muzeeyi onyongedde ebbanja lyesimanyi na bwe naalisasula bannange nina kusabira busabizi omukama omulungi oyo akutuweera obulamu obulungi ne maama waffe ne abantu baffe bonna era akuwanguze buli lutalo lwonna nga bwe yakuwanguza olwa 86 taata tusiimira ddala n'abafamire yange basiimira ddala ne bafaaza abamperekedde okuva ekijaguzo nabo basiimye omulimu omulungi ogwo bwana mukulu yayagala dde ogulaba naye nga buli lwategeka ogujja ogulaba wabaawo ebimukutte naye olwaleero bonna basituse ne bamaama bange abasisita ne balaba ne baganda bange n'abantu bonna benzize nabo bakusanyukidde nnyo taata weebala omulimu omulungi gw'otukoledde tusiimira ddala ne sekusiima yenna taata tukusuubiza okusabiranga bannange abeeka kindu mbasaba mutima omuwombeefu tetugwanga mu nsobi gye twagwamu ku luwedde mbeegayiridde bannange taata kankomaawo n'abalala boogera enyiza okuleeta obuzibu n'abafamire yange waliwo ayagala okubeerawo abe ng'akwebazaako ne taata tusiimira ddala byonna tweyanziza nnyo tweyanzege maama sisita weebale nnyo weebali ddala ebigambo ebyo n'okwongera okusabira Your Excellency ne maama ne bannyinaffe mwannyinaze Patience ne mwannyinaze Natasha tusanyusa nnyo okubalaba mu Mityana weebale kujja weebale kwagala abantu b'Emityana onzikirize Your Excellency ne maama nkwanjulire abantu abali wano mu maaso go ate oluvannyuma Honorable Judith Nabakooba naye ajje tuyina owekitiibwa Alhaji Moise Kigongo Vice Chairman wa NRM mu Uganda yonna tuyina owekitiibwa Your Excellency ne maama tuyina Honorable Judith Nabakooba Minister w'ebyettaka bw'watuwa tweyanza nnyo tweyanzeege owekitiibwa
Joyce Sebugwawo, Your Excellency ne maama naye twaze tuli naye. Oweekitiibwa Alice Kaboyo, Minisita wa Luweero Triangle, atukoze obulungi ennyo wanaye twaze naye tuli wano naye Your Excellency ne maama ne bannyinaze. Your Excellency tuyina abaka ba Parliament, tuyina Minisita Sam Mayanja, atukoze bulungi nnyo oyo Sam Mayanja, webale kumutuwa mazima ddala musajja wa amaanyi era njasa biggu ddala nga mutabani we Yasini bwe yeeyita. Your Excellency tuyina Oweekitiibwa namba 4 Chairman, Vice Chairman wa Buganda Region, Oweekitiibwa Godfrey Kiwanda Suubi. Sebo oyo gwe naddira mu bigere era nanzikiriza nkyatwala mu maaso sebo Oweekitiibwa Yoweri Kaguta Museveni sebo. So Oweekitiibwa tuyina Dr. Bukenya Kyabikoola Michael, Mbaka wa Parliament w'Ebukuya, Oweekitiibwa sebo. Oweekitiibwa Dr. Kefa Kiwanuka okuva ekibuga naye tulina Your Excellency ne maama ne bannyinaze. Tuyina Oweekitiibwa Christine Sendawula okuva Ekyankwanzi naye tuli wano naye maama. Tulina Oweekitiibwa Vincent Nyanzi yali mbaka wa Parliament wa Busujju ebiseera omumanyi mukwano gwo. Oweekitiibwa General Yoweri Kaguta Museveni ne maama. Tulina mutabani wo Makumbi Kamya, omubaka wa Parliament bwe twagala akomewo mu Mityana South. Oweekitiibwa nime kubeera nzekka. Your Excellency ne maama tuyina yali chairman wa district eno y'Emityana Joseph Luzige naye waali wano musajja wo waali awagamba akyasobola okusaavinga bulungi nnyo. Oweekitiibwa tuyina Simeon Nsubuga Honorable Commissioner wa Human Rights. Oweekitiibwa tulina Oweekitiibwa Sylvia Namabidde Commissioner mu Uganda Communication Commission. Tweyanza nnyo okutumuweera omulimu, webale nnyo, webale ddala Your Excellency ne maama. Tulina Oweekitiibwa Deborah Kinobe eri chairperson wa district eno era naye nga watumuweredde omulimu kati ye commissioner mu AIDS Commission. Tweyanza nnyo, tweyanzege Your Excellency. Your Excellency tulina musajjawo owa NRM, chairman wa NRM mukulu Kintu John ali wano, musajja wa amaanyi atukolera bulungi nnyo era sebo ajja akubuzeeko akuubireko. Oweekitiibwa oyo atenze mu myuka nze vice chairman wa district wa NRM mu Mityana sebo. Oweekitiibwa Your Excellency. Your Excellency tulina ba councillors bangi nnyo. Tulina se Oweekitiibwa ba chairman aba sub county mwenva mu constituency aba NRM. Oweekitiibwa Yoweri Kaguta Museveni mu Mityana yonna Mityana North yaleta ba chairperson basatu bonna nga ba NRM aba sub county. Owebulera omukulu Louis Lule Matovu, Owekikandwa Kamya Jackson, owebulera ye Karanga ye Sirunjoji naye waali abo bonna ba NRM. Ne ba councillors baffe tuyina WLC5 omukulu Waza Charles akiikira sub county ku district yaffe y'Emityana omusajja wa NRM. Tulina Bisaso Nassan n'abalala bangi Your Excellency olw'obufunda bw'obudde sobola kuboogera bonna naye nga bonna bali wano. Tulina aba chairperson baffe aba NRM aba sub counties ezikola Mityana district bonna we bali wano era amaanyi bakwasiza amaanyi okulanga NRM ekomawo ku ntikko. Tulina ba councillors n'abakulembeze bonna. Tulina DEC, tulina omukyala Faith tumwebaze yakulira admin waffe wa Mityana naye waali tuli naye. Tulina Kawoya ye registrar waffe wa district y'Emityana. Tulina Gumira n'abalala bonna basebo ne bannyabo munzikirize olw'obufunda bw'obudde sigenda kusobola kuboogera buli omu naye ngezezaako okulaba nti buli omu afuna buvunaanyizibwa. Tulina omukyala wa Farida Kibowa wamulabye akulira abakyala ba district ya Uganda yonna ne treasurer naye waali Nora waali. Tulina Namamweje Nyanzi naye ali ku district. Tulina abakyala bangi chairperson waffe district w'Emityana w'abakyala naye waali n'abalala bangi basebo ne bannyabo. Olw'obufunda bw'obudde sijja kusobola kumenya omu ku omu. Nakamya mulabye RDC waffe tumulabye awo. Tulina RDC waffe w'Emityana mukulu waali awo, mukulu Drake
Mukibi musajja mulungi nnyo atukoze bulungi. Deputy RDC wali naye wali mukyala mulungi atukoze bulungi. Aba RPC ne bonna bangi RPC wali DPC wali abala bonna bangi we balise we excellence obufunda obudde sijja kuba nga njogera bonna naye njagala okkirize wekitiibwa Your Excellency John Kaguta Museveni ne maama ne banyinaze Honorable Chiwanda chairman waffe vice chairman wa region yenu Sebo jangu oyanize chairman wa NRM ate nga general ye president wa Uganda mu kaseera akatono nnyo ate tugende ku nsonga endala. Mukama wange president wa Uganda era chairman w'ekibiina ekitanolowooza kuva mu buyinza ekya National Resistance Movement, tusanyuse nnyo okulaba. Nsaba Nabusujju ne bannamitiana ffenna tumwanirize n'akaluulu n'akacapizo byonna tenale mwoye sibabulira nale mwoye emikono gyonna waggulu tuwanike nga twaniriza jjajja. Kiri kitya akalulu Mukama wange president bannamitiana tusanyusa okulaba ate n'abantu ba Buganda ffenna tusanyuse nnyo ate otukoze bulungi bozze ne maama tweyanzege bannamitiana obugalo bwa maama buluwa akalulu ka maama tweyanzege ate ne bannyinaffe tusanyuse nnyo balaba Oweekitiibwa Alhaji Moses Kigongo ate ne baminisita nga bakulembeddwamu Oweekitiibwa Judith ne bamemba ba parliament awamu ne bannaddiini tusanyuse nnyo. Mityana district Oweekitiibwa president district ya NRM era nga bw'owulidde wano ebigambo ebyogeddwa nti mwalimu ebizibu bingi ebutuludde nga tubyogera naawe ensonga za generale wonna mu Central Region. Naye twagala kwebaza nti emu ku nsonga enkulu ennyo gye twakkiriziganyako ng'akalulu kaakaggwa yali nsonga ya kulwanyisa bwavu. Era president wantegeeza nti ekimu lwaki twakola bulungi mu Central Region waaliwo ensonga y'obwavu. Tukwebaza programu ezitandise era ezikola programu eza PDM awamu newankubadde nga waliwo okobulumira naye esente zituuse ku miruka. Era twagala kwebaza nsaba ffenna bannamitiana twebaza president olw'ensonga eno. Ekyala tukwebaza olw'emmwanyi walengerera wala president ku nsonga y'emmwanyi. Omanyi president bwali otandika endokwa okugaba endokwa z'emmwanyi bwasooka n'oyisa endokwa mu NADS n'olabanga tetunnamatira bulungi n'otandika endokwa okuziyisa mu basirikale aba Operation Wealth Creation. Abasirikale batukola bulungi era abaazisimba njagala okwekakasa Mukama wange chairman w'ekibiina kyaffe bali mu kuseka era bamwenya ku nsonga y'emmwanyi. Tukwebaza mu ngeri y'emu nti ekyemmwanyi kino tewakikomyawo era wakwatagana n'Obwakabaka era Katikkiro wa Buganda yali ayitamu natumusuubira ekiseera kyonna okujja eno naye nga tumanyi amaanyi gonna gaakozesa ku nsonga y'emmwanyi. Mukama wange gava gy'oli. Twagala kwebaza Your Excellency weebale kukolaganira wamu ne Katikkiro wa Buganda ku nsonga y'emmwanyi. Mwanyi terimba. Tukwebaza weebale nnyo weebalire ddala. Ekisembayo esente ze waweereza ez'enguudo buli district yafuna akawumbi ka sente. Esente zino zituyambyeko okwongera okulongoosa enguudo zaffe era twagala beebaza aba local government abasobodde okukozesa kino. Kati mu kiseera kino mbasaba okwaniriza president era mu ngeri y'enjawulo n'okwebaza Honorable Judith n'abakooba
n'ababaka baffe Honorable Kibedi ne mwenna abalo ku gavumenti abakoze kyonna ekisoboka okuteekateeka omukolo guno. NRM oye! NRM juu! Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Sebo nkusaba okkirize oyite Vice Chairman wa NRM. No, Judith Jango taking over. Wekitiibwa tuyina Kasujju webusujju naye tuli wano naye mu saza ya Ssaabasajja Kabaka. Banaye kiri kitya? Nga sibawulira kiri kitya? Banabusujju gye muli? Abavudde Mityana South gye muli? Abaagala jjajja muzeeyi ne jjajja mukyala we muli? Your Excellency, the President of the Republic of Uganda, General Yoweri Kaguta Museveni, and Mama Janet Kataha Museveni, tubaaniriza nnyo wano e Mityana wamu ne baganda baffe Sister Natasha ne Sister Patience. Tusanyuse nnyo okubalabako, tubeebaza maama ne taata, mwebale kuba tuleeterako wano e Mityana. Basebo ne bannyabo, munzikirize nyanjuleko ku bantu abatono abali wano oba oliawo ababadde tebannaba kubeera nti banjuddwa. Tulina Bishop wa Central Buganda, Bishop Michael Bukenya ali wano. Michael Lubowa tulinaye wano. Tulina Father akiikiridde Father w'ekigo kino, akiikiridde Bishop w'Ekinda Mityana. Sebo Father tusanyuse okubeera naawe. Tulina Bishop w'e Mityana, Dr. James Bukomeko, Church of Uganda. Tusanyuse nnyo, weebale nnyo, weebalire ddala okutwegattako Sebo. Tulina Bishop w'aba Orthodox naye ali wano, Wekitiibwa Notorious Lubega ali wano naffe. Tulina District Card Sheikh Ali Kasaliko naye ali wano naffe. Ne tubeera n'Owekitiibwa Lubega Israel Maaso, Owekitiibwa Kasujju atwala essaza lino mu busujju era yakiikiridde Buganda. Bankubidde ne bagamba nti gwe baweereza okubeera ku mukolo guno, naawe tukwaniriza wamu ne ttiimu yo gy'ozze nayo okuva e Mengo. Tulina ba RDCs ab'enjawulo, omukyala Phoebe Namulindwa nga RDC w'e Kasanda, nyabo weebale twegattako. Ne tubeera ne RDC Nakamya naye atwegaseeko. Tulina ne Deputy RCC Omwami Ndidde Yasini naye ali wano naffe. Tubeebaza mwena tujja genda tubanjula mpola mpola. Owekitiibwa President, we want to thank you so much for coming to Mityana District. Tukwebaza olw'omulimu omunene gw'okoledde Sister Maria Nakampi wano ewaffe ebannanze mu busujju. Abantu b'e Busujju abakuŋŋaanye nsaba tukubireko President mu ngalo nga tumwebaza olw'olubiri lwe yazimbidde Sister Anna Maria Nakampi. President tusiimye nnyo, tusiimidde ddala omulimu muyonjo ogukoleddwa era twebaza General Raiso ne ttiimu yo olw'omulimu ogwo omulungi. Mutuwadde amaka ag'ekitiibwa, amaka ag'ettendo, amaka we tujjanga okutuukiranga okulaba ku Sister. President tukusuubiza nti Sister ffe nga bannabusujju tugenda kubeerawo okumukuuma n'okulaba nga tumukyalirako ng'abantu be wakomyewo wano eka. Your Excellency, njagala okwongera okutegeeza nti ekitundu kyo kino ekya Mityana ne we twogerera tulina abantu kati ng'essente zitandise ogenda ku ssimu eza PDM naddala wano mu Busujju mu ggombola lino mwe tuli. Ekyo kyakoleddwa ng'akabonero ti ssente za PDM abantu 500 abateekeddwa
olwaleero babe nga bafuna ssente nga naawe oli wano mu ssaza lyaffe. Ekyo twakikoze okukulaga nti PDM atuuse ku miruka. PDM ye programu mbadde ntambula nga nnondoola enteekateeka za gavumenti mu kulwanyisa obwavu n'ensanga nga at least buli muluka abantu bagimanyi. N'olwekyo tukwebaza Your Excellence olw'omulimu ogwo gw'okoze n'okulaba ng'olwanirira abantu bo okuva mu bwavu nga bagaggawala. Mityana nabadde ntunuulira mu records ze tulina Your Excellence ne bantegeeza nti abantu abakyali mu bwavu abeetaaga okuyambibwako mu nkola ya PDM abakolerera olubuto lwokka ebitundu 27 ku 100 27% be bantu be tulina wano kati mu Mityana. Abasigadde bayingidde mu money economy ng'ebintu bye bakola kwe kulima emmwanyi, okulunda ente, okulunda enkoko, okulima ebitooke n'okukola emirimu emirala. Tukwebaza olw'enjiri eyo gye watandika Ssebo Your Excellence nti abantu bo wano baawuliriza nnyo ekigambo kyo era kyova olaba nti tubadde tuseeseetuka nga disitulikiti n'okutuuka awo we tutuuse ku ssaawa eyo. Excellence, njagala okukutegeeza nti we twogerera twakatwa obuwumbi 10 ne miliyoni 725 mu SACCOs za PDM era nga abantu abasinga obungi bamaze okubeera nga bafuna ssente ezo. Wabula kyembadde nfuna nga ntambula Your Excellence abantu bayayanira ensimbi za PDM era bangi bagamba nti muzeeyi atwongereko kasente ne mbagamba nti kajja kujja programu ya gavumenti egenda kutambula emyaka nga 5 kitegeeza nti we ginaggwerayo ne gwe tubadde tusuubira oba n'abadde akyalindiridde tujja kuba tumutuuseeko. Ate essuubi lyembawa Your Excellence ti esente ezo tusindikidde zizze mu miruka gyaffe emyaka 5 okuggwako buli muluka ojja kwesanga nga gulinanga miliyoni 5 ekintu ekitabaddeewo. Bulijjo mbategeeza nti eno gavumenti yo eya NRM ye gavumenti yokka nze mbadde ntambula amawanga amalala efuddeyo nnyo ku muntu wa bulijjo. Bannange bannamityana nsaba tukikubireko mu ngalo kubanga pulezidenti waffe ye muntu yekka akola program ezibawa kasente ewalala gye tulaga programs teziriiyo. Bakola bukozi bya nkulaakulana nga nguudo, mazzi, masannyalaze naye okubaterawo ssente ezo gavumenti eno zeetaddewo eza pulezidenti kibadde tekiriiwo. Oweekitiibwa President, njagala okukutegeeza nti ne programs endala zitambula. Tulina programu y'abantu abalina obulemu, tulina ey'emyoga, tulina programu ya GROW. President nga bwe watusuubiza mu cabinet programu ya GROW yo tujja kusaba twongere okubeera nga tugyekenneenya kubanga mubaddemu okusaba ebyapa abakyala baffe nga tebalina byapa. Ate oli bw'abeera ng'alina endagaano y'ekibanja bamugamba leeta tikiti y'obusuulu ate abamu tebalina tikiti z'obusuulu. N'olwekyo nga taata waffe eyatuleetera ensako eyo ng'abakyala tusaba nayo twongere okulaba nti tugonzaamuko kubanga obasanga ng'otambula oli nagamba ti nnyina edduuka lyange lya bukadde 3 naye singa nnyongeramu obukadde 4 nja kuba nsobola okutambula ate ssente za gavumenti nzizze mu mwaka gumu. Naye emisoso n'obukwakkulizo obuli mu commercial banks bubadde bubamazeemu amaanyi. Naye taata nga bozze nkimanyi nti ekyo kigenda kutereera era kigenda kuvaawo. Your Excellency nga mpita mu ggwe nyongera okwebaza wamu ne maama minisitule y'ebyenjigiriza maama gy'atwala yatusasulidde essomero lya Mityana Central Public School. Essomero eryo nannyini lyo abadde ayagala ddigoba ng'ate ly'essomero lyokka lye tulina mu Mityana ery'omuntu wa bulijjo. Ministry of Education yasasudde obuwumbi 2,305,000. Bannange nsaba munnyambe muneegatteko tukikubireko mu ngalo abaana baffe ab'Emityana Tawuti ab'omuntu wa bulijjo nabo basobodde okuba nti
bataasibwa. Tukwebaza kilomita 14 ze watuwa mu Mityana Municipal Council. Your Excellency, ezo zikoleddwako era nga UNRA kyazikola wamu ne Ministry y'ebyenguudo. Tukimanyi nti we tunaatuukira mu kalulu tujja kubeerako we tutuuse era abantu baffe basobole okuba nga beeyagalira mu nguudo ezo. Your Excellency, tukwebaza obuwagizi bwonna bw'otuwadde. Ebintu obituwadde yadde weewaawo nga bwe tutambula mu bantu bano waliwo bye batusaba okubanga twongera okuleeta eddoboozi gy'oli kubanga gwe taata w'abantu ate gwe taata faayo eri bannayuganda. Ekyemmwanyi taata kirungi nnyo era abantu bakutte ku ssente babadde bagiyita buumu y'emmwanyi naye taata waliwo abantu kamba kuloopere bannakigwanyizi abatandise okusiiga gavumenti enziro nga bagamba nti gavumenti eyagala okuwera emmwanyi. Ekirime ekirimibwa mu Buganda mbu twagala kutwala mmwanyi naye nga nkimanyi nti gwe watandika dde okwagaliza abantu kuva mu 1967 ng'ogamba abantu bakole era emmwanyi ogibaddeko nnyo. Bagenda bakuba enkiiko bagenda batambula buli wamu okutusiiga enziro. Naye kyenkusaba Your Excellency, ne programu eneze ey'okuwandiisa abalimi b'emmwanyi nayo twongere okuginyikiza. Abantu waliyo abagitaputa obubi, waliwo abagamba ebintu ekifuula nnenge ne babeera nga babuzaabuza abantu ne babagamba ebigambo bingi babatiisa nti tebagyetabaamu. N'olwekyo nsuubira nti sensitization ejja kutuyamba abantu baffe okubanga baddamu amaanyi n'okweyongera okulima emmwanyi. Your Excellency, twebaza Operation Wealth Creation weyajjira mu district eno abantu baffe abasinga baali bubi naye olw'omulimu Operation Wealth Creation we yagenda ng'ekola yayamba Mityana okutuuka ku bitundu 62 ku 100 neva ku bitundu bye yaliko 27 ku 100. N'olwekyo tukwebaza nti weebale nnyo weebalire ddala okuleeta programs ezo zongedde okutumbula abantu baffe ne twongera okulaba nga abantu baffe baddamu amaanyi nga baweebwa ebyo ebibadde bibaweebwa wealth creation. Your Excellency, abantu b'ekitundu kino tulina ennyanja naddala ennyanja ng'egwako mu kitundu ky'e Busujju n'egwako mu Mityana. Ennyanja eno district 3 ze zikozesa ennyanja eno. Mulimu Gomba, mulimu Kasanda, mulimu Mityana. Naye Your Excellency, abavubi basaba obaweeyo ku mukisa abawano kuleke wamala bakunnyonnyole. Bagamba nti ennyanja yaffe nnyimpi ate embu ya Tosi teringa Lake Victoria ate ebeera n'ekisamba. Ekisamba bwe kikwata mu kiyinza okutwala ebbanga ppanvu ate era n'eryato lye babagamba olw'okuba nnyimpi libeera nti terisobola kukola mulimu ogwo. N'olwekyo basaba Oweekitiibwa President abaakola okunoonyereza okwo n'ezino ennyanja z'ettosi bajje bazeetegereze balabe tukoze tutya okubeera ng'ennyanja ezo nazo zitereezebwa. Your Excellency, nkimanyi nti gwe champiyoni wa ghetto ne wano we tulinawo aba ghetto era nga RDC waffe Mwami Drake muki aba ghetto gye muli abagato gye muli. RDC wamu ne ttiimu ye babadde babakolamu omulimu. Naye Oweekitiibwa President, nja kukusaba nga taata abantu bano obasindikire ku bakulu ababadde e Kampala n'abalengeddeko n'Embaale bajje babakolemu omulimu tubakolere structure paka ku ground wansi nabo basobole okwetaba mu program za gavumenti butereevu. Babadde batugamba nti batuzoganyanga naye kati bali ready okutambula naawe nga jjajja era bali ready okutambula naawe nga President wa Uganda. Your Excellency, era neebaza RDC ne ttiimu ye olw'omulimu ogwo omulungi ogukoleddwa. Your Excellency, wano we tuli mu Kakindu baŋŋambye simanyi baŋŋambye eddoboozi lino lituuse. Your Excellency, nga basaba obayambe nga taata oluguudo lw'Ezigoti
Kakindu, Butaaka beetaaga buyambi, Zigoti, Kabasanda, Kakindu beetaaga buyambi. Your Excellency, ne banzijukiza ti oluguudo lw'Emityana maanyi Kanoni nalwo ndukujjukize, oluguudo lwo olw'Ebusunju nalwo ndukujjukize, ne banzingambye enguudo eziwerako, era ne baŋŋamba nti ne Kapeeka Kituuma Nakwaya nayo ndukujjukize Oweekitiibwa President. Ezo enguudo abantu bano nga bwe batandise okuba nti bali mu money economy, kati bawulira balina obusobozi obusobola okutambulizaako ebintu byabwe bye bakola. Era mukowe eyo Your Excellency babadde bajjukiza abantu b'e Busujju balina ebitundu ebitaliimu masannyalaze, era nga tusaba minisita w'ebyamasannyalaze okubeera nga naye atuyambako mu nsonga eyo, tusobole okuba nga abantu baffe basobola okutambuza ensonga n'okusobola okubeera nti babeerawo nga bwe tubasuubira. Bwebaza Your Excellency ne maama munsonyiwe okwogera ennyo, naye ndowooza ssanyu, njogera kino ne njogera kiri, naye tusanyuse nnyo. Taata ne maama twakoma balaba mu kisanja kiri, era kyova olaba titubadde tubeetegekera yadde ennaku nga zibadde ntono, okulaba nti tubaaniriza n'okubalaga nti nga bakaada tukyaliyo wano Emityana, era tuwera nti tulredde okutambula naawe paka last ffe tugamba ti Museveni today, tomorrow and beyond. Era tuwaga titujja kuwagira, tujja kubeera naawe, tujja kutambula naawe ng'otukulembedde. Oweekitiibwa President, nja kusaba onzikirize tujja kufunayo kwaya kubanga waliwo abaana bawana bategese oluyimba tebalabanga ku President naye ne bategeka naye nga tebannajja. Njagala aba Women Council mujje mwogereko eri President omukyala Nabisubi n'omukyala Farida Kibowa wamu ne executive, mujje wano mutuuse obubaka bwaffe muwere nti ffe ng'abakyala ate kikoze bulungi nti maama ne baganda baffe nabo weebali. Twagala kuwera mu ddakiika ntono nti weetuli okutambula ne muzeeyi, nti weetuli okuweereza muzeeyi, ate weetuli okusobola okulaba nti tutuusa buli kimu. Banaye mukkiriza abakyala abo bajje mu ddakiika 2 kubanga bwe nva ku muzindalo ne ngwali Haaji kijja kuba kizibu nnyo okomawo. Nsaba busabi mubakkirize bajje babeereko kye bakola. Your Excellency, omwagalwa waffe General Yoweri Kaguta Museveni Tibuhaburwa wamu ne maama Janet Museveni, ssebo tukwaniriza nnyo mu disitulikiti yaffe eya Mityana. Tukwebaza taata okujja okutukyalira wano mu ggombolola y'e Kakindu. Taata ffe abali mu maaso go tukiikiridde bakazi bannaffe bonna okuva mu nsonda zonna eza disitulikiti yaffe eya Mityana. Era ffe abali wano ffe ba chairpersons b'obukiiko bw'abakyala okuva mu magombolola 18 wamu ne division 3 ezitwalibwa Mityana municipality. Era wamu naffe tulina ne bakama baffe okuva ku national abakulembeddwa Hajati Farida Kibowa naye ajja okubuzaako mu kaseera akatono. Taata twagala okwebaza olw'okwagala kw'otulaga ffe ng'abakyala bamaama b'eggwanga ng'oyita mu projects z'otereddewo okwekulaakulanya. Taata tulina program eya UWEB, PDM minisita agyogeddeko, baatuleetedde ne GROW, naye GROW nga bwe bakugambye erimu okusoomooza abakyala. Taata tebannaba kugyenyumiririzaamu olw'ebisaanyizo ebyo bye bakugambye. Taata era mu ngeri ey'enjawulo tukwebaza olw'ekirabo kye wawadde mukazi munnaffe Sister Nakampi, era nga mwenna bwe muwulidde bannange. Abakyala bano taata nga bw'otulaba era tulinamuko ku nnyonta emu. Abakyala bano bakulembeze naye bawulamu okubangulwamu.
mu bukulembeze taata wange twagala mbagambye baagala kyankwanzi n'olwekyo taata ennyonta eyo ojja babangula naye nga bagenzeeko ekyankwanzi nga bwe tuwulira abalala Mityana tetunnafuna mukisa ogwo taata ate era nga bw'otulaba abakyala ba district bano ba chairperson twatondawo sako yaffe naye taata ekyatambula mpola maanyi matono kwesiga gwe ojja gigaziya taata tukwesiga tweyanziza nnyo taata era taata twagala okusaba era eddoboozi lyabwe ndituusa nti balina ennyota ey'okusisinkana ng'abakyala abakulembeze tuweeyo akadde taata tujje tukusisinkane bannange tusabe saba ow'ekitiibwa pulezidenti era ffe ng'abakyala tukulazaanya okwongera okukuwagira n'okuba emabekawo nga tukusagulira akalulu ekiseera bwe kinaaba kituuse taata era taata tukusibirira entanda ey'olutabaalo lw'ogendamu tetumanyi nti ogenda mu lutabaalo era taata tulina ebirabo byaffe bye tukutonedde tulina effumu n'engabo atumanyi nti taata ojja kutabaala bulungi era tulina n'entebe ekirabo kyaffe kye tukuwadde oyongere okukkalira mu ntebe taata tuwaga tugwe waffe teri mulala abakyala tuwage Museveni bannange nsaba mukkirize mpite ku mukama wange national chairperson Hajat Farida naye ajje abuzeeko. Your Excellency muzeeyi ne maama ne baganda baffe abantu mwenna abali wano abantu b'Emityana n'abatulaba ku lwange ne ku lw'abakyala ba Uganda nebaza Katonda nti olwaleero tuli wano ne President ate nga tugenda okwongera okukakasa nti tukyali naye 2026 and beyond. Muzeeyi nze Hajat Farida Kibowa nyimiridde wano ku lw'abakyala ba Uganda bonna, mukyala Nabisubi ne banne babeera balonzi baffe, mukyala Nora ye muwanika waffe ne Masitula ye publicity waffe. Your Excellency twagala okusiima maama weebale kuuma President Museveni emyaka 5. We cannot take that for granted. Tuli bafumbo tumanyi obufumbo kye butegeeza naye ffe twongera kwebaza weebale nnyo ate yongera omukuume. Twagala okwebaza President ebintu by'okoledde abakyala ba Uganda. Mu butuufu bwe tuteebaza tubeera balyazaamaanya by'otukoledde okuva lwe wajja ate n'ebyokyatukolera. Twagala okwebalizaako Sister Maria Nakampi mukyala munnaffe atuwadde vibe ey'amaanyi ennyo ku myaka gy'aliko. Weebale nnyo Mr. President obuteerabira awadde obujulizi. Kakati ffe ng'abakyala ba Uganda twagala okwekomiitinga okwongera okukuwagira olw'ensonga zaffe by'otuwadde okutandikira ddala ku offices ez'enjawulo. Mr. President, twagala okwebaza ku lw'abaminisita b'otuwadde naye olwaleero twagala kwebaza ku lwa maama Nabakooba yadde nga ab'Emityana bakkiriza nti baakolamuko ensobi naye bakakasizza nti bajja kumuzza olw'okuba wasooka n'omuteekako ettaffaali. Thank you so much. Katonda ekyo akikumalire akikuweeremu obulungi. Twagala okwebaza olwa Women Council Structures n'oteekawo obukulembeze okuva ku kyalo paka ku national ne tuyiga okwogera ne tuyiga okubeera ab'amaanyi. Muzeeyi ensonga yaffe kutuwagiza ng'abakyala ba Uganda y'ensonga nti bwe wabaawo akatabanguko konna oba olutalo omukyala n'abaana be basinga okubonaabona. So ffe tujja kuwagira paka kuwulira bulungi. Ekirabo kyaffe kye twaleese twagala otuule ku ntebe okwate effumu okwate engabo otabaale. Abavubuka bajja tusangayo mu field ng'abakyala, abageto bajja tusangayo n'abalala bonna. Ekikulembeddwa omukyala tekisobola kulema. So tukusaba okkirize otuule
okalire nga maama wali nga baganda baffe wabali ngate naffe weetuli abaami tujja bakuuma kubanga era ffe tubazaalira abaana tweyanziza Museveni oye abakyala gye muli ebirabo byaffe ebirabo byammwe bajja bireeta edda naye munzikiriza ate mbawambeko katono abakyala owekitiibwa president tulina ne bishop waba 7th day advent owa west buganda bishop Rubwama naye musaba ayimirire akuwuubireko kubanga nabo bantu bonnyo ate nga president yanzijukiza nti ye abadde tannafuna motoka president wuli abalinze ndowooza abadde tannafuna motoka tulina ne Sheikh Rubwama owa akolanga Sheikh Luwemba akolanga district kadhi era nga naye ali wano azze okubeera naffe wano ku mukolo tumwebaza your excellence ababodaboda weebali nabo bakola omulimu munene your excellence abataxi weebali nabo bakola omulimu munene ONC tubeebaza mwebale kutambula naffe Kimero okoze omulimu munene nnyo Jenny Senoga owekitiibwa Peter Nyombi tubeebaza aba advisors ba president tubeebaza mwenna gwe tutakonyeeko tusonyiwe kubanga si byangu owekitiibwa president tugezaako okwetereza mpola mpola mu nsonga z'ettaka abantu bano mbabeereddewo era n'okubasomesa sokagena owekitiibwa nga minisita waffe bw'ajja mu kafaananyi nga bw'obayise twagala okwaniriza okwongera okwanjulira n'okwaniriza bakadde baffe abali wano Nyombi presidential advisor Jane Senoga presidential advisor naye wali Kasibante Robert director of Victoria School of Beauty Nateete naye akoze omulimu mulungi okulanga skillinga abaana baffe basebo wekitiibwa yo excellence General Yoweri Kaguta Museveni ne maama president atudde ku ntebe n'akwata engabo n'effumu abakyali bamuwadde okwongera okumukakasa nti 2026 ateekeddwa okubanga akulembera eggwanga lino ffe baffe Uganda paka 2031 basebo ne bannyabo your excellence tukwebaza tweyanziza nnyo tweyanzeege okukkiriza ekirabo ky'abakyala abo n'okusobola okulaba nga okkiriza era tukimanyi bulungi nti obuwanguzi bubwo era obuwanguzi bwa NRM obuwanguzi mu Uganda yonna tweyanza nnyo tweyanzeege okusobola okulaba nti okkiriza ekirabo ekyo twagala okwebaza RDC sebo ku nteekateeka y'abageto tukwagala okwebaliza ddala mulimu okoze gw'amaanyi era tukimanyi bulungi nti mazima ddala enteekateeka eyo ogendagenda nayo mu maaso okusobola okulaba nga oyamba abantu baffe n'okulaba nga oyongera amaanyi mu nteekateeka eyo twagala kwebaza timwebale nnyo maama owekitiibwa president essanyu litutta tukulisaayo ne maama ne basisters baffe tife olunaku mulutukoledde era weebale kukkiriza ne tuwaga nti gwe waffe ate nga tukitegeeza kuva ku ntobo y'emitima gyaffe owekitiibwa president nga minisita w'ebyettaka njagala okukakasa nti nze ne munnange honorable Sam Mayanja ate ffenna nga tuva mu disitulikiti eno tukwebaza okutwesiga n'otukwasa ofiisi eyo tufubye okulaba nti tutalaaga ebitundu bya Buganda ebitundu by'omu mambuka ebitundu mu western ebitundu mu eastern naye muzeeyi wetuli okulaba nti tugezaako okutabaganya ab'ebibanja n'ettaka mu kutambula kwange naddala mu disitulikiti muno kyendabye owekitiibwa president ekizibu kiri ku families ekizibu kiri ku administrators oli baafuna letters of administration
alowooza nti aba afunye obuyinza kasita agenda ku kyapa okugoba oba okwagala okusindiikiriza abantu baffe. Naye kye tukola kwe kusomesa nga tuyita mu District Security Committee okugumya nga tugoberera ekiragiro kyewawa District Security Committee okulaba nti ab'ebibanja tebagobebwa ate n'okulaba nti amateeka gagobererwa. Nzikiriza mu maaso go nebaza omulamuzi w'Emityana akoze kinene nnyo okulaba nti atuyambako, era omulamuzi oyo afuba okutambula n'atuuka ku lokasi n'alaba ekituufu n'atunuulira ebintu alabe nti tebabizimbye eggulo bibaddewoko emyaka egiwerawo. Tusaba n'abalala batandike okukola bwe batyo. Ne State Attorney mwebale nnyo okufuba, era ffe kye tubasaba bantu baffe kubanywereza ku bibanja. Ffe kubanga tumanyi bwe tunaabeera ku bibanja emmwanyi gye twogerako, ebitooke bye twogerako, obugagga muzeeyi bw'otwagaliza tujja kubutuukako nga tuyita mu bibanja byaffe. Your Excellency, nkwebaza Land Fund weewaawo tugezezaako okulaba nga tugaba ebyapa mu Bende, twagaba ebyapa Gomba, ne wano Mityana Land Fund etandise okubeera ng'eyingirawo, ng'ekigendererwa kwe kuyamba ku bantu baffe. N'ekyankwanzi ewava Honorable Christine muwalawo nayo Land Fund egenze etuukayo, naye tusaba otwongeremu amaanyi esobole okukakkanya ku muliro oguliwo. Landlord asasulwe at least abantu batule ku ndende ku bibanja byabwe. Ssebo Oweekitiibwa President, banzijukiza oluguudo lw'Emyanzi Kasanda Bukuya Kibuga. Oweekitiibwa Dr. Bukenya ali wano n'abantu b'e Kasanda batuwulira nti basaba nabo oluguudo olwo oluli mu manifesto lwaffe lukolebweko ate ekintu kibeere muzuuli saana, nabo basobole okubanga ekisuubizo ekyo kituukirizibwa. Neebaza Organizing Committee gye twakoze nayo. Bwe mubanga we muli aba Organizing Committee mujje muyimirire wano just muweerere ku President at least alabe nti ayina abaami n'abakyala n'abavubuka abakoze omulimu mu nnaku entono okulaba nti twaniriza omwagalwa w'abangi Oweekitiibwa President wa Uganda mu district yaffe ey'Emityana. Oweekitiibwa tukoze nga nze nkulira olukiiko olutesitesi mbadde myukibwa Oweekitiibwa Honorable Kibedi ne RDC n'abakulu abalala aba NRM, aba councils zaffe za local government n'abakulembeze okuva Emmengo, aba security tubeebaza, SFC, ba divisional commanders, DPC, aba prisons, mwenna tubasaba era ne tubeebaza buli omu alina kyakoze okulaba ng'omukolo guno gutambula bulungi era gugenda mu maaso. Bano Oweekitiibwa ba Organizing Committee members baŋŋamye munsaba akafaananyi naye simanyi nkyogera ntya naye tweyanziza nnyo, tweyanzeegesebo. Weebale nnyo, weebalire ddala Oweekitiibwa President. Mukoweeryo Kampitali Haji Moses Kigongo ojje otuyitire President asobole okubanga ayogerako eri abantu be. Banange gye muli kiri kitya manyi nti obubaka bwe tusinga okwagala obukulu bwe bubaka bwa muzeeyi. Kesomero lituwa entertainment, mutuwe entertainment muzeeyi nga maliriza ekifaananyi kino, then ali Haji ajja kujja. Uganda, sana,
tweyanziza nnyo tweyanzeege tweyanziza nnyo tweyanzeege abaana tweyanziza kulukawooya tweyanziza nnyo tweyanzeege mwebale nnyo mwebale ddala. Movement oye! Movement oye! Sebo owekitiibwa President wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni, Mama Janet Museveni, ba ministers, ba member of parliament, ba chairman, ba RDCs, n'abakulembeze abalala mwenna, nsanyuse nnyo okubalaba wano olwaleero. Okusooka kwa byonna, ebyokwogera kwange bigenda kubeera bitono ddala, kubanga omulimu ogumpeereddwa gwa kuyita chairman asobole okujja ayogereko gye muli. Naye katannayogerako gye muli, njagala kwesaaga kisa kano mbeebaza abantu mwenna olw'obuwagizi bwe mutuwadde. Kasookedde tujja ne tuwamba gavumenti ne tubeera mu buyinza emyaka gino gyonna ne mujja nga mutuwagira. Mbeebaza tumwebale nnyo, mwebalire ddala. Ebintu bingi ebyogeddwa wano naye ebyo byonna sigenda kubiddamu kubanga ogwo si mulimo gwange, wabula ekituleese wano ekikulu ennyo kwe kwebaza Honorable Ndabakooba yampeereza invitation nsobole okubaawo ku mukolo guno nga